Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well and abakyala muna tubalamusako mu ngeri y'enjawulo. Lwaki? Because guno omwezi gwaffe gwa abakyala ate abamaama. Oyinza okuza nti maama yazadde yekka naye ate waliwo ne maama akuzizza nga si yazadde. For example, musista abasista tebazaala naye ate babeera bamaama. Waliwo ne bajjajja ng'omwana si yamuzaala alina kuba muzzukulu naye ng'omwana akuze amuyita maama. So mwenna omwezi guno ngubawa mu ngeri y'enjawulo. Thank you so much for watching. Thank you for sharing. Thank you for commenting. That means a lot to me. I am so humbled okubanga of all people you come and watch my shows. Thank you so much. Ruth Kadibadabwanika nga bulijjo. And today with me is the famous, the celebrity Sheikh Chiti gwe naye olunaku olwaleero. Taata mwami mufumbo ate era nga musomesa mu category zonna ate era nga mwami omukozi. Bw'oba oyita abasajja abakozi oba abaami abakozi y'omu ku abo abakoze era nga bategeera kye bayita nti omukozi ate era nga mugunjuzi. Kansuwe nti ebitiibwa byonna mbimaze she. Wonna w'okomye ne wotandikidde katambulira. So gwe tulina nnyo olunaku olwaleero tufe nga tuwayamuko mu mwezi gwaffe guno ogw'abakyala ate nga bamaama. Assalamu alaikum she. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Siiba. Okusiiba tukutwalaganya tukutwaliriza mpola mpola ninammwe mukwebalibwa. Amina mukama mulungi. Sisobola nzikiriza njozeyoze buli musiibi yenna regardless of the deen. Naam. Thank you so much for real. Kigambo kya bbeeyi okufunawo empuliziganya enkolagana ekigatta ne yakutonda. Kigambo kinene wenna yasibye. Wenna yasibye bigambo newole ku by'abana abakyali abato big up. Ndowooza kajaawo. Ate kagiddeyo. Leka naawe. Kagambo buto ne kalibbala. Big up. Kigambo kyammwe kye mbadde neewola. Okay, big up. Wenna yasibye. Okay, big up. Big up. Yes. Layini eyo nsaba omutonzi waffenna akkiriza okusiiba kwaffenna. Amen. Akutufuulira ensonga mu byonna ebitatambula bulungi mu bulamu bwaffe ate era akutufuulira ensonga mu bulamu nga tuvudde mu buno. Omwezi gwa kisiibo saidi y'eddiini ndowooza kaŋŋambe zonna. Yes. So ate era mwezi gwa bakyala, mwezi gwa bamaama. Kigambo mukyala nze mu bulamu bwange nnyina wenkissa. Naddala nga mukyala yanzadde. Talibaako wa wansi. Amina. Tasobola. Anti buli lw'omukkakkanya gwe oba okkakkanye. Ate era kuba nakwerabira gy'ova. Tosobola kukkakkanya kikolo mw'osibuka. Bless you. Thank you. Alhamdulillah. Abanga muntu kutyoboola buwangwa bwe. Omuganda mu layini eyo okutyoboola Obuganda. Mulimu ava. Na buli wa buwangwa. Kati so kigambo mukyala. Nga kyo nga tukyakisibye wamu. Kigambo kya bbeeyi. Naddala nga kyekikola maama. Kyekikola maama. Aya. Kuba kati ekigambo maama ate kirungo kiri mu mukyala. Kituufu. Ffenna mu ebyo byombi maama ng'ekigambo n'ekirungo kyamu. Omukyala ng'ekigambo n'ekirungo kyamu kye bayita maama. Ebyo bw'obigatta bwe tubiwa ekitiibwa bwe tubiwa rights zaabyo ensi etambula bulungi. Era oba oli awo okuviolatinga eddembe ly'omukyala ne kizingiramu n'eryamaama kimu ku nsonga y'emitawana mingi kiri mu nsi. Nabwe gutyo nsaba maama nga maama oba nsaba omukyala ng'omukyala nnyingirizamu n'ekirungo kya maama. Mutuyambe buyambi mukyenyumirizeemu. Mukyenyumirizeemu bamaama bakyala. Mukifiiringe muli banjawulo.
muli banjawulo. Okimanyi nti ne Yesu azaalwa maama. Kwanta tetwamulabako. Azaalwa maama. Bino bitegeeza azaalwa mukyala, azaalwa maama. Si ye yekka. Jangu ku Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene waffe azaalwa maama teyalaba ku taata. Kati so kigambo mukyala mu nsi, kigambo maama mu nsi kisaana okuweebwa ekitiibwa nga kitandikira ku mukyala ye yennyini okukimanya kyali. Kimuyambeko okuwangaala nga maama. Regardless azadde oba tazadde, osigala oli mukyala, awali omukyala muye mubaamu maama. Nsaasira tulabye abakyala bangi ndowooza ne bateeyisa nga bamaama, nga bw'akutta omwana tamuyisizza maama bwe yayisizza omwana. Ne tuviirwako embeera nnyingi zino mu nsaasire, tutambule mpola mpola. Naawe atulaba omukyala ate maama. Ensi Katonda yagibawa mu ngalo zammwe abakyala, yagibakwasa mu ngalo zammwe abakyala bamaama. Lwaki? Bwe ba factory mwe mufulumya products ze bayita omuntu. Regardless wa muwala oba mulenzi. Buno buvunaanyizibwa Katonda yabutikka mukyala. Yabutikka mukyala. Nekitegeeza ki? Tuyambagane ekyo mu kifiiringe. Oyite mu byonna by'oyita ng'olina bye weetisse ebinene ebikulu mu nsi bibiri, weetisse ekitiibwa ky'omukyala, weetisse ekitiibwa kya maama. Ffe mu bulamu mwe tuwangaalira n'ekkanzu yange eno, waliwo ebikuggyako ng'omuntu, naye ekitiibwa kye weetisse kirina bye kitakukkiriza yadde zivuddeko. Olw'ekkanzu. Nze ani agenda okukola kino? Ekituufu nzijjudde naye tubano nga tisiba kubanga mbadde wano. Ekyokulabirako, ku mikutu emigatta abantu emikwanira wala tuvumwa, n'otunuulira akuvuma nga teyandibadde ye ng'omuntu n'okosebwa. N'olwaki kye weetisse n'okkiriza nti kati wano okuuma kye neetisse kiri obuzito bwakyo n'obunene n'ekitiibwa kyakyo, nina kusirika. Kituufu. Nakwekumaakuma. Aye nekikonya bingi. Ekindeesezza wano omukyala weetisse ekigambo kinene, teriyo mulala kyetisse, ekyokubeera omukyala n'ekyokubeera maama. Bw'oyogedde ku kya maama kintutte ku nsonga nti kabe mwana muzungu oba mufirika bonna boogera ekigambo kimu nga batandika okwogera maama. Omuntu n'aba afa agamba maama, ne bw'agwa ayita maama, ne bw'aba ali mu bulumi agamba maama. Bagamba kali gye nga ssanyu era maama y'asooka. Bamaama abakyala mu bantu ffenna muli banjawulo, muli bankizo. Enkizo eno n'enjawulo n'ekitiibwa n'ebbeeyi bwe sooka obiwulire. Kigenda kuyamba nnyo obutoogera by'otalina kwogera n'obutakola bitajjansa. Kyabulaba okujjukira oluvannyuma nti mpozi ndi mukyala, ndi maama, mpozi ndi maama. Kati ogenda okujjukira oba olina by'oyonoonye. Kati ffe ne waffe nga Seeka kyabulabe okwerabira nti oli Seeka koobeere waka. Kyabulaba okwerabira nti oli Seeka. Buli lwe weerabira ensi ekujjukiza Seeka omulamba n'olyoka owawammuka nga mpozi. Kati jjukira wowawamukira olwo oba oli luddawa, ogenda okudda engulu oti mpozi ndi Seeka ng'oli luddawa. Omukyala saagala kutandikira mu mbeera ekunenya yadde, naye nsaasira tusooke tuzimbe ekigambo mukyala, kigambo maama. Omuntu awulire ekitiibwa kye ne bw'aba asula bweru, awulire ng'ekitiibwa kimujjudde. Ye maama ye mukyala. Omukyala yenna waali ye maama. Bannange oli kabeere ku ddala lya bapulezidenti tasobola kuba mukyala,
tasobola kuba maama ate tasobola na buvunaanyizibwa bwa mukyala yadde maama kabeere pulezidenti. Kituufu. Kyenjagala wano mwezimbe mu ekintu ekyo munda omukyala nga totunidde status yo ya byanfuna ya buyivu totunuulira nakikula kyo ng'omuntu. Kigambo mukyala watali omwami taliiwo, mukyala watali omwana tetumuyina. Kati liri kkolero erifulumya omuntu mu nsi, liri kkolero erifulumya omuntu mu nsi. Bansaasire bano sandi bakoonyeko naye mu mbeera eteebereka bansonyiwe in advance. Abantu abalonagana n'obutonde bw'omukyala okumugyamu okuba omukyala oba kivuddeyo simanyi. Omukyala okumugyamu obutonde okuba omukyala akeere ku makya tuge nti nze si nze Ruth, nze Emma, nze Robert, nga Ruth asigadde bwafaanana ng'ensi yonna nga tagyeyanjulidde eraba mukyala kati ate yajja atuge nti nze ndi musajja. Oba omufuna otegedde bulungi. Kati kyolwanyisa okimanyi okusooka gwe nga gwe omuntu oyogera ku ki? Ku kitonde kya ku butonde ensojja nnyonnyola nti nze natondwa siri mukyala, mulaba kirala, nze ndi musajja. Kigambo kibi okutuuka okubanga oba oyambalaganye oba olwanagana oba okonfrontinga nanteekateeka ya nnyini nsi gwe kitonde. Genda gyakusiimidde gy'owakanye ne weetuma gy'ataakuwa. Njogera ku kitiibwa kya mukyala, kitiibwa kya maama. Togwanga mu nsobi okutuuka ensojja igamba nti nze sikyali mukyala kati nafuuka musajja. Tosobola. Kigambo kya bulabe indati oba olwanagana na Katonda waayisa okukola abantu gwe oba ozibikira, because omukyala bwasinkana n'omukyala tebafulumya muntu. So please towubisibwanga mu mbeera yonna. Societies, communities tuziwangalira mu mbeera emu oba endala olw'ensonga emu oba endala. Naye please gumiikiriza osigale nga oli mukyala, osigale nga oli maama. Naye nga nakyo bw'obanga gwe like kiri mu maaso go ne Allah wo okutuukayo okubanga gwe okyusiza, because right now nga bw'ogambye batusaasire batusonyiwe. Twetonze teakati twagala tekuga tukusalidde omusango tukiresaawo. Just kuno kubadde kuwabula ng'omuntu mu mbeera ndoze ekkiriza nti waliwo bye tusaba tukkaanye nti tetusobola kubikkaanyaako. Kati atulabidde mu layini muvumirire oba mukkakkanya atusaasire tetusobola kukkaanya naye ekyo kyekituufu nti enserekerawo mulaba ng'omukyala. Nedda. Ffe tusigala tuga nti eyo yali nsobi yadde tetugumusalira oba oliawo ne mukwogerezaganya okufaanana bwe kuti tulowooza nti bw'afunayo waatuula ayinza okuba nga abadde tamanyi nti yali Katonda yamusiimira jjenda nga tamwebuuzizzaako n'ensonga ze. Kati bw'oba waakugikyusa ndowooza omukisa teguliiwo kuba tewali omukisa guddayo kwogerezaganya naye akusiimira mugamba nti nkyusizaamu. Ate era nga ne bw'obikwasaganya mu mbeera etasobodde kwogera naye ogende no mubasawo bakole batya era gye biwunzikira nga mitawana myereere n'abamu mu nda eyo gye baatuuka bamala ne babyejjusa naye ng'oba oliawo reversinzibo. Kitiibwa ky'omukyala, ekitiibwa kya maama. Omwami yennoono nga tukyali ku kitiibwa ky'omukyala nga tunakakwata ku kyamaama, omukyala ono omuntu atyoboola eddembe lye ye ate ye omutunuulira otya andi biki byaba atunuulidde? Yes, ansaasire mwewunye bwewuunya. Ansaasire mwewunye bwewuunya kuba omukyala yenna ye maama wo mwova kyekituufu. Kati bw'otyoboola eddembe lya muki mwova bwe nkusaasira ndooza mba sikoze ensobi. Wabaawo by'ototegedde. Ze ensobi zibaawo ng'abantu naye oli asigala mukyala, asigala mwe tuva. Kati ndowooza asaana kuwa budde
nti ne bw'aba asobezza katumuwa obudde tunayogerezeganya nga tumuwadde obudde nga tutunulidde bamaama ono nga tujjako kuba nti ffe kennyini twewa ekitiibwa ffe nga bamaama tutegere amaanyi ge tulina ebigambo ebitabo ebitukuvu byogera bitya ku maama kigambo maama lwakuba nsaasira ndowooza nakireetedde mu layini eyo nti ebitabo ebitukuvu sayidi eno ewaffe byendayigestinze byonna bye wakampuliramu si byange ng'omuntu kino ekitiibwa kisukka ku ntegeera eyange nze okuwa maama ekitiibwa ensibuko kitabo kitukuvu ekyaffe ekya Quran awatali maama awatali mukyala ensi teriiwo maama yalina okuba nga azadde yekka yalina okuyitibwa maama yagalagaana ate oba n'olulimi Oluwarabu teriyo gwe bayita maama ali ogu abasigadde ffe wano mu Luganda gwe tuyita maama omuto mu Lwarabu alina erinnya lye terina kakwate na maama asigala maama waaw ekitiibwa kye yakyesigaliza mu lulimi Oluwarabu maama tewaliwo kirala kye tokituuma mulala eyeetisse era n'asindika oyo ye maama n'amuddako si maama alina erinnya lye ne muka kitaawo si maama alina erinnya lye ne sengaawe era si maama alina erinnya lye kati ye maama yasigala ali yekka mu nsi nga ne Qur'ani emulambika misana ye maama ne bayimirira ne taata bombi ne bakuyita omulundi gumu olina kuwuliriza maama wangi olina kuwuliriza maama wow ne baddamu ne bakuyita ogwokubiri era olina kuwuliriza maama wow ne baddamu ne bakuyita ogwokusatu olina kuyita bamaama gwakuna kwe tubuliza ntaata nawulidde nga mpita taata omufirika wano baba taata nawulidde nga mpita jasaba tategedde nze nzikiriza mukyala Ruth sebo ndi mwami omufumba ate omuzadde nze omukyala okuvira ddala olwafunye olubuto jangu kuluzaala na byonna byayiseemu awo ontuukire ku kuluzaala ayonse jangu ku mwana okuva ku mabeere jangu ku mwana okuvaamu afuuka omwana nze omwana bwe muyita ayitabe nnyina mbimanyi ayitabe n'ogwokubiri n'ogwokusatu ayitabe nnyina kati nze bwe naaba n'ensonga nga mpulira ensusseeko nnyina kwogera na nnyina nange amumpemu naye nga ye asigala mutuufu owuli omwami ngaga nti omukazi yanzijako abaana bawuliriza ye nawe bagamba tebawulira nedda kati buba buvunaanyizibwa bwe twasuula abaami nti omwana ono wakati waffe ng'abazadde abawakaayanira psychologically kati tewakola buvunaanyizibwako ate okaaba mu bantu omwana tulina omukaayanira psychologically kubajjukira nti gwe omwami tewerabira nti ava mwoli kati gwe oli outside oli weewala yamu ebyakabinga butereevu kati olina kulwanyisa bwongo bwa mwana ono naawe waaki ofuneko weweenyiga sikayana na maama kiri kyekikola omwava of course obwongo balina gatta nnyo kati gwe olina okulwana ekirungo ky'amaanyi ofune weweenyiga era obusaidi y'abaami mu nsaasire kano tukogere nga bano tebawulira abaana bano ofuna nga yakadde akabaza ebbali nze baajateeka banyiiga naye mbeetondera era nekino kyengenda okwogera tekibasanyusa nnyo yadde tebagenda kusooka kiwulira nti mukyogedde emirundi mingi nti nze abaana tudde ebbali ne tunyumyamu ne mbagamba nti ekyamazima ye maama wammwe simwinaako buzibu Allah gwe yatusiimira yaba abanzaalira muwe ekitiibwa naye nze kitammwe lwaki okwogera anti ngezeeko nankufuna we neenyiga maama wammwe naye alina gye bamuzaala mwenze mbazaala olwo nwana oyekera gavumenti njiri bubi kati noonya wawe neenyiga omwana era mbagamba mumuwulirize nnyo
buli kyayogera mumuwulirize naye si yaba gye bamuzaala si gye babazaala. Lwaki okyogera ekyo? Ngezaako naye kufuna we neenyiga mu bwongo bamuwulirize naye nga bakkiriza nti byonna bibenga bwe biri bo babazaala wange ye bamuzaala waabwe. Mu bufunze nsaasira mu ndeyo tekiwulikika bulungi, mu bufunze si waffe weewaabwe. Naye ng'ate amahale wagawaayo kati yafuuka weno. Weno naye ate jjukira nti DNA esoma eri. Kituufu. I love that. So abaami tetukaayana na kuggulawo lutalo nedda. Mu lutalo lwabwo ng'abaana bano tubasike. Omukyala na byonna oba oli awo byayinza okutanwamu n'ayogerera omwami n'ayogerera taata. Omwana munda eri abamu ne kiri kye wamugamba nti byonna byogere tewali buzibu naye DNA esoma eri. DNA yamwe esoma nze. Kituufu. Mmwe bwe bababuuza gye babazaala mukusibira ku nze, bwe bamubuuza gye bamuzaala kati please muwulirize bituyamba bitugattako byaseereddemu tubireke. So omukyala yantwalako abaana ABCD tewakola buvunaanyizibwa bwo nga taata naddala okusemberera omwana. Bataata olugendo tusaawo luwanvu wakati waffe n'abaana. Dira otulako n'omwana wo, dira omukubirako bw'aba alina akasimu, oli otya bitambula bitya. Bino birimu okuvuganya. Jjukira ffe tetuyonsa ne kati olukumi lw'ebbiri ne kakoluko ne akatambaala ebisapatu mumusimula ku ssomero n'omunyigayo butereevu. Mbadde mpiseko ku ssomero wano nendaba nga kankubuuzeeko. Jjukira nti oluusi ebyo ne maama ne bw'atabimanya bibeere byaffe tubeereyo n'ebyaffe n'abaana. Nedda temukikola. Kyenjogerako nti temutujjaamu. Nedda mulidi mwemuli ffe tutaliimu. Kubanga kankula eshaki kyoyogera ekyo kituufu. Ffe tutwala abaana ku masomero. Kilaasi deffe. Bwe tuba omwana asobeza bayita ffe gwe nze ne ŋŋenda ne mpolereza. Kuwummula yeffe. Kwegamba taata ye kyakola school fees. Nze gw'olaba abaana abange nabatwalanga ku masomero nga nze mbatwale nga n'olweggulo nze nnyina obbano nayo. Wow. Nga banninda nkereyemu oluusi. Nange ngezeeko okuyingira mu bulamu bwabwe nga mu kiseera nga bibasobedde essomero likaze baba bali awo nga nzize essanyu eryo nange waakiri. Nange waakiri. Kati ono omwana mu byafaayo bye kubajjukira nti obulamu bw'omwana lugero oluwandiikibwa byonna ebibadde mu bulamu bwe. Kati bw'alubikkula bw'ati weetaaga abeeko waakulaba ng'emirundi egimu byali bisobye taata najja ne wano nali nkoze ntya taata n'alabikako ne wano taata najja. Kati okuva ku kutwala omwana ku ssomero n'okumunonayo waakiri olw'olumu omukangemu waakiri olw'olumu nnyina muwala wange ali mu daycare nye nabasaba wiiki kale wiiki ne bampeyo ennaku 2 Mande n'olwokuna nze munona okumutwala sisobola naye kale okumunona era tuwuliziganya. Kati bamuntwalako ziri ennaku 5 ne bamugjayo ne nange ku Mande olw'eggulo baba bali awo ku geeti y'essomero nga ntuuse. Kati obudde buno obukozesa otya bw'oba naye? Buliwa tutula mmotoka nga bwe tunyumya tayogera bulungi tannabitegeera niwe omuyita nga digwe kiki lunaku lufaanana ajje baleko takuddamu naye nga bwakutunuulira bwamwenya. Waakiri tugezeeko okugatta okuva eno wansi nti agenda okutandika okutegeera nga mu bulamu bwe nnyina wendi nga ne bw'alisoma olugero lwe maaso eyo nga nnyina wendabikira nga nnyina wendabikira. Abasajja bano abazungu nti omwana okuyiga eggaali taata afiirawo okulaba nti yagimuyigiriza aba atya oba atya. So omwana onabanga mu lugero lwe ayinamu omwana. Kati ffe tugenda ne tugezesebwa nti bamaama batukola ekigambo bwe naakuwangaliza mu bulamu bw'omwana ng'oli kirooto kya ntiisa. Tatawo kajje. Eva ng'oli kirooto kya ntiisa buli onna weetaagisa okuva mu mbeera ye nadda ebbali kanga baana mwami Kasuku ne bamuleeta ate n'okola ensobi naawe n'otabuka. Bakinkolako emirundi ne bamala ne banvaako. Lumu mutabani wange omukulu weekend teyasoma
ayina omupiira gwawaka gusambira mu nnyumba wonna yassa buli kyetaagisa sideboard ndabirwa muziyiike ttaala ziyiika buli kimu TV ngenda okukomawo nga bamunterekedde babuuza ki ekyatuuse wano nti wuuyo ate munaye akyagambwako nze okay nemmanya nti kano katego mbabuuza mulinamu ku kyokunywa bakuterekedde mwana mulimu ku kyokunywa nti mulimu ne bakimba tinimala kukakkana nengenda naaba nenkomawo nentuula mu ddiro nemuyita nga olwatuuse kati naye kanyini nga akakasa nti nze ndi mufu nenga nti kati bino wabikoze otya nenga naye tubiddangamu kakati ate omupiira ebweru nemunda bagusambirewo tokikolanga genda onaabe taata w'abaana tukuterese kwangavula lwaki munterekera era eddakiika zaalinga 3 nga ensonga ziwedde hajjati yaye wamukola bubi ate ntya kyali ayagala kiki yali tasobola kukola ye ku busungu eyabaddewo nze mbujjewa gwe nannyinimu ye yabaddewo bino byagenze mu maaso nga yaaliwo gamba mwataliza obuuka ate ntya ati kakati batuga taatawo kajje okoze kitamwe kajje tonninza tonterekera kino lwaki okigaana okikola lwaki nze kola obuvunaanyizibwa bwo naawe mbulamu bw'omwana akaabeko nga lwakuba ndooza ensobi gye tukola abamu naddala abaami nti bwe bamukuterekera oluusi kuba kino kyali ku mulundi gusooka nalaba nga sijja kutandisa maanyi wabula kiba kuddamu gwakubiri gwakusatu nali nsobola okubaako kyenkola naye omwana ono ne bwe wabaawo embeera yeetaaza okuvaako mala mukomyewo muze nti nange guno omulundi ogusooka enkwata gye nagukwatamu ye yazibikira ogwokubiri nti omusajja luli kasita yakola bw'atyo kankwatako kati ate zise teyayogera bingi luli yadde nakola effujjo lingi kati psychologically mmanyi oba mukubye oba omubonereza omukyalo omu yava ku butambuze nga tebamukubye yadde omusooza ba mujaasi agenda mu mirimu gye mujaasi mukulu alina n'abamukuuma ng'alina ebbanga lyatera okumalayo mukyalo niyakozesanga ebbanga lino okwemala eggoga omwami ndowooza amawulire ne gamutuuka lumu wakumalayo wiikisi 2 yagenda ennaku 3 kiro 6 ng'akomyeyo ng'ekituufu munda buli kimu n'abakuumi be 3 akonkoona omukyala nakkiriza nti leero kaweddemu ne balwawo okuggulawo olw'okusooka okwetegekera ekituuseewo omwami luvannyuma yayingira ng'ekibali kiriwo akimanyi n'atuula mu ddiiro bamaliriza okweteekateeka bw'amaliriza omusiguze n'afubutuka emisinde nga n'engoye aziina mu ngalo ng'omwami mu ddiiro mwali n'abakomi gye bali ebweru yaga nti temukwata ku muntu n'ayitamu omukyala n'asigala omwami mu ntebe mwatudda mubuuza nti mulinamuko okunywa nga gwe bakabuuza sikyasuubira kaokunywa bakayiyiza wakati obutunda nga bujja buyiika buyisibwe babutuuza mwami n'abunywa mulinamuko okulya ne kukakkana ng'ettala zivuddeko nga tayogedde ku bibaddewo nedda omukyala ku makyakera kusiba mu bibi nange nnoba wangi ayagala kunzita ako lwaki tayogera abadde kyampulaningira ki lusibeera sirias ate akoze eki mukwala nakoze ekisembayo obubi nange nkitegedde nti kizibu nnyo tasaana kunsonyiwa lwaki yeebase aninda neebaka nsaleko omutwe alina mbeeko kyenkola bankuba amasasi abakuumi be ampulaningira ki omukyala teyabulinda kukya n'ayitamu ono omwami n'amanya nti alina gye yalaze ng'akwata mmotoka ku makya ng'amufeffetta paka gye yalaze ng'abaga nti mbadde nnonye oyo ko omukyala nti nze siina gye ndaga lwaki akubuuza lwaki togenda abeeka bamubuuza buzibu ki kyo yajja kunzita ate lwaki akutta bamuze nti ng'akuttira
gye byawunzikiranga ono yalina okweropa ate nga tasobola. So akweropa. Wabula naye. Olaba ekibonerezo. Yes. Omukyala yatuula mu mmotoka ne baddayo eka. Naye yanyumiza banne nti alinda banzizeeyo. Yamuloga. Alinda banzizeeyo. Kuba annyonnyola abeeka nti ono. Kuba bali balemererwa ne bamuza taata. Mwafunye buzibu kinga nti asiina kye mmanya ababuulire. Simanyi Madam Ruth obitandikira wa? Tosobola. Naye ate omusajja ye bw'okimukola akukuba. Ensonga nzifuula obusungu n'akukuba bizibu. Kyenjagadde wano nti omwana tusobola omubonereza. Psychologically. Yes. By the way, n'abafumbo kisoboka. Bino byokwekwata amataayi sindika eno eri suula eri nedda. Waliwo embeera nga yitaga kuleekaana n'otoleekaana. N'osirikawo obusirisi. Kati olaba mu by'abafumbo kyogedde ekyo she nti ku kitiibwa kya maama ki kye tugamba. Mu bufumbo bungi nnyo maama bwe bamujoobola mu maaso g'abaana. Ekyobulabe nga lwaki? Nti kati ekitiibwa kye nga maama bw'akyambadde bwe tukimuwadde kyonna. N'okimwambula mu maaso g'abaana, maaso ga maid ne ba neighbors bawulira ne. Nti maama ono kimulekawa n'omwana ono okulaba nga maama we bamujeebudde. Thank you. Maid. Ye gwolowooza gwe bw'otyoboola ono gwe n'osigala waggulu. Bwe balowooza. Ani yakulimba? Tosobola kutyoboola ono nawe okuggyako nga naawe wawanukayo ate n'okusinga ono. Omwami ekitiibwa kyo neeyisaayo. Wakati wo naddala ne mukyala wo. Waliwo ensonga nga maama azimalirize. Baleke kwonoona mu buli ensonga era bwe tudda mu kisenge erimu ajja tinamugamba tizina ensonga ono omwana babadde obimaliriza. Kwanza kati obusungu nzize nnyina ebyo neetisse. Kati okuswikinga nzire mu bino byesaategedde gye byatandikidde nabo byabadde. Oyinza n'okwonoona n'otabusi. Kati bino mu tuleetera okukola ensobi nti kati gwe oyagala mubonereza okusinza ku kye yakoze mumenye omukono. Kati mumenye omukono then tuba tuzaako ki? Gwe maama omwana gw'omuzaala kyenda kyo. Bwakiri gwe osobola okupima ate okunsingako. Program zikwasaganyenga tonindanga. Kuba kyamujja mu mbeera naye ng'omulwa nga tuseeka. Bino bw'obikola bwoti kati nze omwana asigala tambala mu magezi nange. Kati nze yamukuterekedde ddala kati tolaba nga nze nange kati nange ne nga kituufu. Naye ensobi gye wakoze yakunterekera. Aye n'omugamba tatawo kajje. Kati nze n'onfuula kangabaana. Tekitannyumidde n'ekirungi bimalirizenga. Ate era nga n'okubayambako nti kati omwana kuba ajja ti eka yalinamu obuzibu nozegere yali akyali emyaka emito n'okuzaala n'okola ki nga bw'agalula oluyi lwe yandiwadde omukulu aluwa wa myaka ebiri. Kale nga nti ono alina sayizi ekyokubiri n'ekyomukubira ne mu dakika 5 era kyogenda omukubira kubeera agenda kiddamu. Namugandi waliwo sayizi y'omwana nga yeeyo. Ng'olina byakola bigumiikiriza. Amala okuyitawo. Bw'onoba wakkuba ojja kkuba okwowa ojja kkuba oyonoone. Kati omwana muwe budde bw'anaayita ku stage eno ajja kudda kweddako. Madam Ruth waliwo omwana stage w'atatereerera yagalaga nga tatereera. Gane nga tatereera. Anti avumbula. Kati wakati mbutatereera naye lwaki totereera? Agudde mu sepiki y'obuuti. Lwaki totereera va ku paasi? Ekiti kimufumise. Bakati bw'oyasinze ettaala. Kati gwe byanayonoona by'oba ojjawo ye talina kutereera ye stage kwali. Ate wali abalenzi baaba. Nze bannange. Kati so mu layini eno taata ne maama tuyambagane ku ndera y'abaana. Tejja twangira okuggyako nga ffe kennyini ffe tusoose okukkaanya nti gwe nawasa muntu, gwe nafumbirwa muntu, gwe nawasa mwetaaga. Bane nze mbulamu bwange Katonda ansaasire. Kigambo mukyala, kigambo maama. Mbawe ekitiibwa kyabwe. Kituufu. Nze bwe nzira kunze ng'omuntu nga sinnajja kunze ng'omuntu nze maama byakola eri omwana sisobola yadde 10%. Nze omwana mwagala nnyo. Mu bantu abali mu nsi bonna sina gwe njagala nga mwana wange. Kinyiiza bakyala bange
nga lwaki omwagala ennyo nga nze muzadde nenkyanukula nti gwe sinze nkuzaala Emewana ekigambo ekyo wakyesibyeko si mu bubi era ekituufu sinze nkuzaala kati gwe Mwami Kalibala yakuzaala tutereevu Mwami Kalibala yanzaala Mwami Bwanika yatanza Mwami Bwanika si yakuzaala naye muyita dadi abatanzadde olwo anedde ebyo nawe era okimanyi banjigiza abaana muyita dadi botereevu kati so mu layini eso bakyala bange ekitiibwa kyembawa kiva ku mukwano gwe nnyina ku baana nti nze bye bakola mu bulamu bw'abaana benjagala ennyo mu bantu bonna sibisobola kati ekyo kimu mpeesa ekitiibwa kubanga omwetaaga nnyo ku lw'omwana wange oli mwetaaga nze omwana luusi abaana mbaagala naye nze sisobola kusitula mwana kuweza ddakiika 10 bira Mwami Bwanika nga wakazaala n'okamukwasa nze oba kakazaalirwa oba wa myezi 6 nze bwe ntuuka mumpe eddakiika 2 era mba nkuyita olukaabamu mukimono tannakaba nze nkoma nakooyi kati kano kemufunako nga nange teekako wano ne wano kati ani awo ali awo ono mumutwale si byakkaaba ekikulu byonna nze naye tetwemanyidde mu layini eyo nze mwagala nnyo ng'ali wali kati ate bwakaaba eyo peegi ndala kati nendowooza ku mukyala eyamusitula emyezi 9 n'amuzaala nga tebalina kwawukana nga balina kubeera bonna myezi 9 egyo giraba she nti omukyala ono okkuta bukusi sheeki ng'oba kusiibulukuka saawa busaawa n'okkuta n'olanga emyembe gikuweddeko naye omukyala myezi 9 in and out kabanga agenda mu kweyambako kabenga mwe temumanyi kyekitegeeza basajja bannange kubeera na lubuto wano okumala emyezi 9 kati ekyokubiri omwana azaalwe nze Madamu Ruth sisobola kutambula na muntu wano atanvaako nga kuti nekatete wano ne tusiiba naye n'ekiro ne kumakya n'akawungeezi wano simalaako kati nze ziri eddakiika 3 nze mba oweddeyo era bwe mukeerewa wekanga muwummuzaawo mu ntebe nga nekonyeko mu kisinga oluusi nina bye nnonayo nga siina mba nyina bye nnonayo naye nga tolina weeyise mba neekubidde mba neeyise kati kimpeesa omukyala ekitiibwa n'okusirikanga oluusi we nandiboggoledde kati Sheikh waliwo ne maama ono gw'osanga nga azadde omwana amusudde mu ttooyi ye maama ataategedde bye twatandikidde buli maama yenna koobere nga tolina mwana mu nsi buli mukyala oli maama kati oyo si maama mukyala yeerabira kyali yeerabira amaanyi g'alina yeerabira amaanyi ge yeerabira ekitiibwa kye yeerabira obuvunaanyizibwa bwe omusajja taata tumugambe ki nga n'omulalu asula n'omwana we ebweru embuzi enkoko omulalu kantandikire ku mulalu kuba ono muntu munnaffe teziriiko nezo ez'omwana kweziri kati gwe tukutuuma ki kyoyinza otutunnyonnyola nti ki omwana omusuule nti ki ng'embuzi tesuula mwana ente togijjako mwana waayo ne mufuna mirembe enkoko ekwagula okukumalawo kwata muntu okwata kana kayo nekwerabira nti gwe mukama waayo ne mwambalagana era olina kubeera mwegendereza otherwise amaaso oyinza butasigaza so mu layini eyo kibi nnyo maama okwerabira omwana okutuuka okulaba nga atalina makulu weerabidde nti eri amunoonya nga ne bw'omumuwa buwi amutwala yadde si musaayi gwate ekiyaayaanirwa kyotya obudde okutuuka ku ddaala y'okusuula obusuuzi weewunye n'otosuula lugoye n'osuula omwana n'otosuula sowaani bweru n'osuula omwana bwe yandibadde waakusuulwa simanyi nakumanya oba ddi ndowooza byonna buli kye tulina twandibadde twakisudde omwana tumusuule mu kusembayo naye byonna ate obisigaze ebitalina makulu osuula omuntu gye bali naye
simanyi kyenyinza batuuma kuba bwabanga n'omulalu tugambye nti ayita n'omwana we ebweru ne kafuuyibwa empewo naye ng'ali n'omwana we era ng'oyagala okumutegeera kwata ku mwana we kwata ku mwana we so oyo aba yerabidde nti mukyala atakoma kuba mukyala wabula ng'ate maama nadda waka neyeebaka naggalawo ennyumba n'alya n'anywa ng'awulira obwo emirembe banaye simanyi nakumanya nze wakati mu mukwano gwe nkugambye gwe nnyina n'abaana bange nga ntuusa awaka nze mwana gwe nsooka okubuuza aluwa era siwuliriza kigambo kyonna kikwata ku mwana nga saategedde temunninda ki ekyatuuse ku mwana lwaki munninda kukomawo kati mulayini eyo nze ku mwana mwagala nnyo mulayini endala eno eneyawanunuwanu entawanyi naye omwana owange buli kimukwatako Madamu Ruth nze amasomero gonna nze gwe bamanyi baasatuuliziganya Metron twogera HM tuuliziganya ne bwe mba nduddewo kujja ng'ajati yazze nsigala paka nakati ku ssimu kuno nyina omwana nga ali wano Madina Islamic ku ssimu nnyinako agenda kunnoonyaako ssaawa nga 7 omuwala wange abadde annoonya yembeera ndooze ya taata naffe okufuna we twenyiga mu bulamu bw'abaana nkyova mbano nonoonye wa yunivasite jjo tewayogeddeko naye tunyumya era programs nnyingi ezaffe eza family tusooka zoogeramu nze n'abaana maama ajja waakusatu jjukira nti oyo ye mbano mwali kyenagambye tubeereyo n'ebyaffe nga era oluusi nafunanga obuzibu lwakuba kati baabimanyiira ng'ajja kyalina byawulira nga bipya mu matu ge nga mwana yabimugambye naseeka kino tokikola bw'obi nga lwaki mwana yaŋŋamba yaggambye omwana oyo nno twadde twogera mu bwogezi era mbadde wakugamba naye ng'ekituufu nekikozi mu bugenderevu oli bakikakyo twogeramu ng'abeekika twogeramu ng'abeekika ab'omusaayi ogumu kati ebimu batulekemu yadde sola kibagamba naye nga bo mbagamba nti tulina okubayo n'ebyaffe ngaffe because mmwe gye babazaala ye wange kati bo babazaala eri tubeemu n'ensonga ezaffe kati ndaba nga mu bulamu bw'abaana bange wakiri nnyina we neekukuutiriza era tebalina kyama newaffe wakiri obanyonyogera n'obufuna bwonna nanti najja tyabadde abala kino nekino yadde nze abadde teyaŋŋamba naye nemanya nti nze nnyina we muteegedde kuba tejjukira naye eri mbaana ggulira yenna kati bwaggulira nange nyina kati nga nange mbazza ebbali ate nga nfundikira amaga ndi please tulina okuba n'ebyaffe bali balina gye babazaala nze bwe nfa mu nsi kitammwe aba afudde temulinayo mulala so si mu bubi si kwonoona maama naye nange kugezaako okufuna bwenneenyiga mu bulamu bw'abaana bange ne muntegeera yaabwe in that Ruth abasajja abazadde tujja ne tukula myaka 6 ku 7 ne weetaaga omwana wano nga tebaliiwo balina maama anti naye bwakunoonya tewaliiwo kati twenyige eno mu myaka gyabwe emito wali kyanguwe ogenda kukubira omwana amasimu nga tagakwata bwena kuyita mu maama anti era nga naye bwe baakubanga kuzizo nga tozikwata ate abwe kiba bize ogenda bakubira nga tebakukwata mu ddwaliro maleyo ewiiki bajje wiiki eddako anti naye era bwe yalwalanga walwangawo wasasulanga bbiiru luvannyuma thank you maama alwale bamulwanire nze mutwala kati bassebo basseruganda tuve eno omukyala tasobola kukwawula ku mwana naddala nga ye yennyini akkiriza nti amuzadde mu ggwe kyamazima ye bw'aba waggulu gwekka wansi bava mu mbeera olw'ensonga zaabwe naddala ng'obufumbo bugaanyi alina kuva mu mbeera kati ekyo kireke kugwako bugwi kati waliwo nakino kyogeddeko ekya taata okubeera present like
covid kati ku masomero g'abaana bakuyinamu nnyo. Kino kiyamba kitya maama n'okumuzza n'okulunga ekirungo ekyo mu baana? Sikitegedde. Like nga olaba nti metron akumanyi, teacher akumanyi, baasa akumanyi. Kino okikola olw'okuba olinagala wenyige mu baana. Mulimu ensonga nnyingi ne maama afunamu. Thank you. Awo wenjagala. Maama afuna ati ekisooka. Nze maama abo ne bwe tufuna obutakkaanya. Bye nnyina mu baana be abiwulira mu banne nga tebiriiyo. Kati mba mwami wa nkizo. Mba mwami mulala. Kati awulira mu banne nga banyumya nti mbanna nze simanyi na kumanya sere zikyambuze baawange tebimukwatako nze simanyi na kumanya kati nga ye ne sere fize tusasula tazimanyi. Ne gye bakulira uniform tamanyiiyo. Gye bakola batya no bitabimanyi. Kati akanti bwe baba boogera gani naye bannaye yadde seeka alinamu obizibu bye naye alhamdulillah. Kati kituyamba ng'omukyalo okukakkana nga obufumbo bwaffe buggumidde olwabino nti nze ne ku vidi bwe mba sisobodde ettaamu yonna eyinza obutaggwako nga sifunyeewo nsonga zonna zinkwasa ku Masaka Road okuyitawo eddakiika zange aga asatu kutuuka nno nakagwa mu kifuba nga ni gw'oli otya mmanyi olina by'oyagala naye siinaamu naye ngenda kuweereza. Juzi nyene akasonga kantwalira ku second wasomera muwala wange bali bankyalizanga essomero ngenda okumeza nga siinaamu kyekituufu. Ne kati kye nakola mu presentation yange nakayisaamu erinnya ne kafa ekitiibwa mu baana kati oba school fee gomanyi bwasigala era ntwafundikira mu musinkanye kuba nayingirira mu budde nga bunkutte nga nyina kugenda kukola buvunaanyizibwa bundeese ne mba nvaawo era nga nninze we yanninze kumuteekako wano mu kifuba gye baleka essomero ligamba kibiri bitya naye ndi mu bwangu naye sooka ombulire ki ekyetaagisa anti kakati taata tuli mu kisiibo sente zigana kuggwawo ati kakati konze sente nga mmeka n'azimbulira omwana konze okay kati ngenda ziteeka ku nnamba eri ya metro nenvuga nenfulumawo era mu kuvuga nfulumawo nenkubira waliwo omukyala gwe nkolagana ne wa mobile money mukubira nti ku nnamba eno nteeraako sente bwe ziti. Wow. Kati so mulayini eyo tonda nze vidisi oluusi obudde bugaana. Jukira n'obudde bwetaagisa obuwerako n'ebiri mulayini eyo naye funa bw'ogiragira tuulawo panzi oyo mwana saamala n'eddakiika ziwera 15 naye wava okoze impact naliwo. Kati ate kugetira mba nsibula nesinkana mukwano gwange ali awo yawangaliranga bungira nga nkaseka bulijjo ono oyinawo omwana konze waali aliwa nga nkayita nga kajja nga nti make a wish oyagala ki wano ngenda koma ne kamubuulira. So olaba nga mu bulamu bw'abaana waakiri mwetuge naddala jjukira nti kati abamu abaana baffe bawala omuwala olumu akonekitinga nnyo nennyina ekirunge kuba naye muwala kati naddala oluusi maama bwafuna bwobumunyiga n'abagabana naabo transferring obusuumu kati naffe ofuna challenges z'ogabana n'abaana eziri ku level yaabwe nakabannaye mubiraba takuzo nkasente kabuzeemu oba kumumwe mulimu atasaala kati abakulukulu nga ndi gwe ne kakusonga mu P3 wa senior thing nga nene gwe tosaala gwe kati nemboza kati gwe nga tonnamuyombeseza lwaki tomuyambako osaala otya nga yetasadde naawe gwe kusiima kati olwo tugatta obuzibu bwaffe ne challenge sente zibuzeemu waŋŋambye nga tunawugenda kugumiikirizaamu katulabe gwe waŋŋamba esweta waŋŋamba nkyabijjukira naye gwe wagamba ki kati tuddawo teziwera ddakiika 20 no nga ndi awo nabo naye ndowooza nti mu bwongo bwabwe mbaamu mu mboozi eyo taata yagamba luli nga taata luli tewagula ngoye zairi nga nti baana bange nomulaba ne kulo nyiza obutakula ekirungi Idi yalwalumu nze bwe natuddemu awamu nalenga gwe bakubanja ka balance nooli ne gundi nono talina uniform kati bwe nabigasegase mulaba tukole ki tugule za Idi oba tukiryalinge ka balance ekitegeeza bwe muva mu Idi mu nnaku nga 2 nga mwambadde bulungi bagenda bakomyawo katukole ki nembagattirawo bakoze bulungi tolaba ebamboozi nga si kunekalakasiza nga otya kuyite yatufangako ne Idi mba byonna mbitadde ku mmeeza ne tukkaanya ka fees balance kemba nsoko kiryalinga kuba kekali oba kembambawa kakole ku ngoye za Idi ne tufuna nti kali taata tujja kwambala olulala bambi katambala olulala yaka kakati tetwekalubiriza Idi
tusalire wano ku muzikiti okumpi tusegwe bwova wana waka tusalire awo kati oluusi wemba siri nnyo bize mbeerawo ne tusaala ffenna nabo ne bana mu kanzu yange era eya bulijjo ne tusaala ffenna ne tukomawo awaka buli kimu ne kitambula bulungi bataata tubeere mu bulamu bw'abaana baffe mu mbeera eri mu busobozi bwaffe teweetuma by'otosobola teweetuma by'otosobola abaana babuulire mazima nti weeziri ziri bwe ziti tuzikole ki anti kati abasajja baba bamanyi naddala abaami bataata nti omwana kasaamu ebikkulira ennyo era kuno si kwebikula nnyo nedda nze kati bano mbasibe wadde nzenna because jjukira nti bano abaana wabaawo necessities nga olina obisigaza just in case balwala nti toyinza kwebikula wenna kusigala second zennyinawo zokkaza nedda ate gwe hero wa kati wasigalayo okulwala nti yadde taata yatugambye nti sede zaalina za ka balance ka fees mu nnaku 2-3 omu alwadde bagenda okulaba nga ka biru tukakiriyalinze nga ne kajuisi kazi osigala ogwe taata ow'obuvunaanyizibwa yatugamba luli taata ataggwamu so mulayini eyo bano abaana bakyali batuufu tuli bantu bakulu therefore olina kubanga muntu mukulu mu baana abato kituufu ate nga n'omukyala naye tomukkiriza kulizoninga tuli musajja kubanga omusajja yo gw'olina okujja n'ekisembayo mu kiseera nga bonna baakomye omusajja okwoleka nti gwe musajja gw'ojja n'ekisembayo taata oyo buli munanga nti wamma kati nga kawama kategeeza ke batongerako nti wamma gwe taata omutuufu kati taata yenna atali ku ddaala eryo taata ali ku ddaala eriga nti tulinde maama wammwe nkusaasi tulinde maama wammwe ye wamukubiddeko ye wamugambye ani ono alina kuba maama nga yabuuza tulinde taata wammwe mwamugambyeko n'agamba atya yagambye kaakomewo era ensonga nnyingi oluusi ne ansamba nayo ne banga nti kanzije ne mukadde ako mbadde nsobola oggiwa mbateekemu kali katension mumulindirire omusajja ajja mulundirire omusajja ajja era ngenda okuyingira waka nga nze musajja zze ensonga yadde sigirinaako obusobozi ebigambo byenteekateeka tufundikira tukkanyiza nti mbutuufu wakimala kuba bino byetwogerako n'essere za yidi ne ka balance ka fees oluusi tebibaawo nga ne baasa ngenda kulaba mulabe ne kati okusigala nga nze musajja waka mbalaga nti weeziri nkikozeeko ekyo weeziri katukole ka fees balance tukakiryalinge bisigadde ninga siina kati nze nga kyemmanyi nti bwe tumaliriza wano baasa ngenda mukubira mwogere baasa osubira goba ddi fees leero lwakutaano ku mmande ati kati nze mbadde nsaba nze mpaamu ku lwokuna ku mmande togoba ku lwokuna ensonga zo nzitereeza kati bano bayidi yidi tuba tugiyiseemu nga sente sizina ez'okwambala ninga nsigaze ekitiibwa kyange nga sente zandibadde ez'okwambala zigenze ka balansi ninga tezigenze buli kimu nsigaze ekitiibwa kyange ensaa zange nga taata so bataata omutwe gwina kubakwata omutwe gwina kuba gwa taata tokkirizanga omutwe gwe okufuuka ogwa maama ate ogwa maama gufuuka ogwa taata abataata ate abalala bakolera ensobi basaba tufundikire nako share nti bw'aweereza fees bamuwa listi ya shopping ye abikwasa maama ebisigadde byonna biba bya maama taata n'abuledda mu picture kati bino oluusi embeera eyinza okuba nga bwetyo bwesoma bambi naye weetaagawo empuliziganya nti biri byaffe bya babiri taata ne maama nze omwana lisiti bw'agimpa nsobola ogirisiivinga engisigaza ne twogeramu n'ajja ati nti ekituufu ke nnakuteeka fees aweddemu nsindikaamu bwe naabangize naakulaba nsobola n'obyogera bwentyo nga mmanyi nti tajja bikkiriza nga bwe nkimutera obutezi tajja kikkiriza ate ng'ekituufu nange mutima mpulira sigenda kumalako kati osobola okuyiiya ku ntandikwa n'otandika kayimiriremu nkulabe mu nnaku nga 2-3 nzijja nakyo nkimuguza kyekyamazima bwe ngattagattamu nyinza obutasobola kulaba naye katuyiiye tulabe so lisiti eno eva ku mpuliziganya ennafu wakati wa taata ne maama
ereetera omwana maama gigamba nti kati nze nasasudde fees gwe ebyo bitwalire maama wo nedda Ajati nnaku ziringa 2 yampeereza omwana omuwala aŋŋambe kasente ka tipi taata eza wiiki yonna teziriiwo yazze mu kisenge akonkona ani yingira bw'ayingira agaja taata kakati tipi tewali nga nti oke kale naagenda ku makya twabadde tufuluma waka Ajati ne mmubuuza nti nakakati kuva ddi ng'ensonga zino olina kuntumira mwana namubuuza nti kakati onyiize nga ti ate wali kinyiiza naye nsaba kunnyambako kati ekitegeeza n'ensonga zonna mbadde nsa ndowooza g'obanga kati nabadde ntereeza mpuliziganya nti eri toyitayo zino ensonga zaffe nina siina biggwera eno waffe ye omwana aleke kumanya ani awadde bisigale waffe requirements nze nziyimiriddemu fees nze nzitodde byaffe nsigaze ekitiibwa kyange nga taata mu baana nsigaze ekitiibwa kyo nga maama mu baana nga byaggweredde eno waffe buli omu ayambale atule mu tuyambaganye biki naki byaffe byaffe zane okutuuka wakati lisiti eyo omwana atuuka ewambayo nga nti siina ssente mumugambe mwana nakomyawo lisinga nti taata maama agambye nti kakati nga bulijjo bye mbagamba bulijjo abeepikirako ndowooza mukirabye omwewula kati si yenkola Sheikh nzikiza nakano tukayiseewo ddala akaba single mothers watuuka naga mwana wange kati waliwo abaana abatayise bulungi waliwo abaana abatasomye bulungi ng'amugamba nti nze kitaawo nze nnyoko naye nga single mother ekigambo kino kituufu okozesa nze maama nze taata maama afaanana atyo tumwebaza mukazi wattu olwa biki byayitamu abaana babeerewo nkomyawo akagambo kamwe kali aka big up wallahi you deserve ekisinga obulungi. Thank you so much ba single mothers. Bless you. Thank you so much ba single mothers. Gambo kinene wadde kano nsaba tukatereezemu nti taata w'abaana n'okugayaalirira obuvunaanyizibwa bwe n'okubusuula asigadde taata waabwe wakati wo ne taata w'abaana bisigale wakati wo naye abaana baleke oli ye taata waabwe oli gwe musaayi gwabwe byenjogerako mbimanyi nti biruma n'abamu nga n'esente baziina wabula ng'omukyala ali mu maka kati ye mukyala abaana be be baana bituufu naye oli asigala ekitaavu biruma oluusi okutuuka okuva mu buntu oyogere n'ebiteetaagisa nedda tobyogera maama asigala maama n'ekitiibwa ky'omukyala kisigala kitiibwa kya mukyala olina by'osomesa abaana mu nneeyisaayo n'enkwata y'ensonga zo omwami ono tufube nnyo tetumukutulawo n'abaana ye yeekutulewo neffe omulyango tuguleke nga muggule abaana beesalirewo wajjira baabo ayogere nabo bwe baba banaakosebwa mu kubatwala tunnyonnyolegane naye nga tuzze ebbali bireke kuyingira mu baana nti abaana bano gy'obatwala ABCD obimanyi bagire nga basigala no bagire bakulamu bwe baneesobola banajja baneesalirawo so basingle mothers tuleke kuggalira baana bano musaayi gwabwe kuba kutulawo na bataata baabwe regardless of byonna ebyaliwo n'enneeyisa n'entulugunya na byonna n'okugayaalirira bwe babikoze naye asigalayo ekitaawe Katonda ono mulungi mwenkanya nti emirundi egisinga kokkiriza obuvunaanyizibwa nti buli ku nze akolera enteekateeka ffe abaana ekirungi babaddewo byonna babiraba tobagamba babiraba nze tobagamba babiraba babiraba buli musaayi gwabwe kati leka kuttattana musaayi ku musaayi kuba tetulinayo mulala wakati munneeyisa embi ennyo yekitaabwe tekirikyuka kati ekitajja kukyuka tolwanagana nakyo kirekere Allah kireke in that
bangi tulwana ne tutuka ne kusaawa esemba y'omwana afumbe banti nze mwegabira nedda wali ku graduation kyabadde ku graduation parties banna walabye nedda ffe tuswala maama natambula n'afuluma ensonga zaffe zandisigadde ensi tetegedde kyekitiibwa kyaffe nga mukyala nga maama ye maama omuzira alina byamira nga binene ensi byesuubira nti omuntu tabimira ng'ekisabo kyakuma n'osindika omwana nekino mulayini eyo kimire embeera efaanana nga bwefaananye. Madamu Ruth tomanyi kiswaza na kibonerezo kyenkana maama w'abaana kule kojje ku graduation ogaziwe n'amataayigo n'emikwano gyo awe ne speech tomanyi kyoba okoze muno mu nsi muno. Omwana yayita taata we amazima mu nsi oba ogamanyi amazima mu nsi gwe kennyini munda oba ogamanyi nojja ng'ogaziye ne baganda bo n'emikwano gyo mukyala n'atula oli n'afukamira n'akwaniza nga nti tewandifukamidde onzita nga gwomanyi kyoba n'otula ne ku nnyonjo gwomanyi kyoba okola munno. Omwana ajjako akakofera nakakwambaza taata diguri ngireese naye nga naawe okimanyi kebe peeso munda oba ofa kino kibonerezo teriyo tocha psychologically gyoyinza kutokyalingamu muntu ng'eyo jangu ogabe muwalawo taata era mutima ogane omukazi ankuze ankubye kwakakati ng'okubira ku baganda ndi banne mujje tugenda gaba omwana ate ayinza n'okugamba taata obadde oza tukoze tutya butereevu oza tukole tutya psychological aba akutokyalinga kati mbegayiridde abakyala naddala abasingle mothers kigumira ono mami tubumbonereze bwe tuti jangu ogaba omwana alabe ekituufu ekyalikoleddwa okimanyi nti otulawo nga wenna olinga ayiriddwa amazzi weebanja okuba ow'empisa omukakkamu kati ate nga bali bakuwa agatiibwa gokiriza nti sigago n'otuubagira n'otuuya namunda nga bw'okala bw'oseka amajeemulukufu speeches ebigambo byogera tebigatta bakati weebazaanye era kuba kati emmere onoolya toolye tewasonze wadde bakwise buyisi kubula wali omanyi kyekitegeeza abaami basaana kubonereza batyo ajja agaziira awo oba wagaziira ayinawo kyataddewo tewali buzibu y'obwongo bwe bumugamba ki jangu taata abaana fukamire omubuze nga taata w'abaana n'abaana bafukamire babuze kitaabwe akituulemu tewaliwo kyogenda kukola muntu kinene kyenkana ekyo kubanga omwana ono bw'ayita taata maama teyamanya butereevu maama agenda okutuukawo alaba omwami atuuse yasituka busitusi n'atambula n'afuluma nze maama taata nze kkubira nomwana nno yamaliriza emisomo mukolo gwa ku Sande egindi oba tuguteekawo ewuwo olabye otya twaliise baani ozeyo tuyiteyo baani basenga tubayite nkolonza gwandibadde awo nedda gubeere wa mwannyinaze wasengaawe agudduka nga nti eyo gy'ogutadde kale nze nganze nfuna safaari wekubira essimu newewa trip omanyi tokya psychologically omukazi aba akkoze ekigambo tolinayo ayinza kukikola mulala so bamaama tukkakkane Katonda bwe twatuula mu buvunaanyizibwa buno n'atuwa obusobozi then kati nnaku yaki n'obusungu byoyolesa tutuuke n'okuwebuuka mu bantu guno omusayi gusigala gwe gumu tetusobola gwawula tugumiikirize embeera efaanana bweti Katonda gyatusiimira kasita abaana bavuddemu bwate bannavamu bajja kuvaamu n'abamu tebakulira mu mikono gy'abakitaabwe yadde egy'abamaama baabwe Katonda ajja tusobozesa baana baffe bajja kuvaamu kitaawe asigale nga ye kitaabwe bw'aba yasiima ye ng'ekimutebenkeza kubeera mu kifaananyi ekyo abeeremu ekyo waliwo omukisa ogubeera mu bulamu nga taata wa buvunaanyizibwa yalondawo kufaanana atyo tewali buzibu ajje nga bwe yafaanana mu baana ate era nga bwe bagamba nti Allah tagera kibi alhamdulillah tusigale nga tumwebaza ekitiibwa omutonzi waffe n'atuwadde obusobozi abaana baffe okutuuka batuuse bakyali mu primary tujja kumalako nabo amiina kigambo kyempuzika nakyo Madam Ruth twegendeze nnyo maidi n'abaana baffe bataata bamaama
abakozi balina obudde bungi n'abaana baffe. Omukozi n'ategeera nnyo omwana maama kyatakoze. Omwana n'ayagala meidi. Omwana n'ayagala meidi. Olwafuluma akaaba. Omwana n'ayagala meidi. Nti nga ne bw'akaaba gwe maama ate oyita meidi. Oba onaabadde ki oba ayagala ki? Era meidi n'akwata omwana n'asirika. Message ki eyo? Maama w'abaana biri nnoma ebyewuwo. Wano waliwo message. Oli ye maama. Kakitegeeza tokyali maama gwe oli mukyala. Oli ye maama. Obwamaama baabututte. Obwamaama baabututte. Meidi yanaaza omwana amunaaze nga toliiwo. Yamanyi nekyasinga okwagala okulya. Amusige ebizigo nga toliiwo. Wootuukira gavumenti giwambe. Ofu. Omwana omusige ebizigo omuyite yabadde kiwano. Jangu yabadde kiwano. Akunyumiza olunaku lwe. Omwana akuyitiremu olunaku. Olabe enjala z'omwana ekyenyi ebisigadde musige ebizigo osigale ng'oli maama bannange. Abaana bano nga tebannatwagaza ssente batwagaza kuba bamaama mu bulamu bwabwe. Same story naffe bataata. Nga tonnagenda mwana munonyeza ssente olwirudda bwa mbulamu bw'omwana nga taata. Father figure mbulamu bw'omwana. Maama mbulamu bw'omwana. Meidi baatuwambye. Kituufu. Meidi baatuwambye. Kituufu. Tufube nnyo okuligaininga okkomyawo. Tudde mu position zaffe. Tudde mu bifo byaffe. Waakiri olwo olumunnyukako nga bukyali. Sawa 11 ng'otuusa awaka. Edduuka liggale. Buli tebalira kuggala. Abakozi basigale. Ekyamazima nga n'okuliggala kiri waffe ku mwana omuwa obudde. Ziri si ssente tolina muwendo gwenza kitundu. Omwana wo kumuteekako wano ng'agenda okunaaba. Agenda okwebaka. Agenda okwebaka. Agenda okulya. Madam Ruth, manyi mmwe lwakuba mukulidde Kampala. Neffe twakulira mu byalo ku nzijuliro. Olujjuliro. Nga ffenna tulwetooloola. Jjajja n'alaba endyayo. Toswankula. Tosimba lukono. Okusaba. Ovuubiika. Osaba ki? Kati bino kwabanga kutunuulira mwana ono. Taata maama naddala. Ddi omwana wo lwalyanga omutunuulidde. Mbuze nti lwaki oliisa emikono ebiri? Lwaki ovuubiika? Lwaki ovuubiika? Nga maama yagamba. Lwaki ogera emmere mu kamwa? Lwaki ogera n'emmere mu kamwa? Madam Ruth bameidi balungi tubeetaaga nnyo naye babeeko we bakoma. Ku sayidi y'abaana baffe babeeko we bakoma sayidi y'abaami. Osigaze ekitiibwa ky'omukyala, osigaze ekitiibwa kya maama. Madam Ruth meidi ono abamu si balungi. Batukuliza abaana ng'abaana bakijambiya. Kuva eno wansi. Bakijambiya? Ng'omwana mutima mufu. Ng'omwana omutima mufu. Gutya nti meidi omwana yeebase. Meidi ayoza. Omwana azuukuse. Meidi akyayoza. Meidi omwana bw'azuukuka adduka flasika kuteekateeka caayi oli akaaba. Mwennywanto. Bw'amutuukako talina budde ejjukira ayoza. Kwa ojja kuyomba ng'okomyewo. Wakati mu kwoza ono aleekaana kati boto kumujja mu buliri mutuuza anaakaaba nnywanto. Kati mu kukaaba kwe kuli kwonna assiza mu nnywanto bw'asika bw'akaaba bw'asi. Agenda okumaliriza okukaaba nga n'ennywanto eweddemu. Oyo gwe tugenda okufuna ng'omukulembeze. Owenca. Gwe bagenda okuwa obwa security. Gwe bagenda okuwa obwa HR. Omusuubira kuyisa atya aba. Obusungu bw'alina obumanyi. Omutima gw'alina gwe ogutegedde. Ekikolo okirabye. Yes. Maama mwana yazuukuse. Maama yajje bukyali. Maama omwana bw'azuukuka atabudde kacyayi nga bw'ayogera naye. Sirika. Bane Grace leero ng'otabuse. Akyayokya. Bannange naawe Florence. Chuki. Banyumya. Nenga anyumya n'akaaba. Kakana nzija kandeete. Bw'amutuukako kusooka mu ssawa. Amala okukakkana. Amala okuweweera. Sirika naawe. Kiki kyo ng'obugumya ennyo leero. Toba omulwadde. Amukutte kwana. Bw'amusirisa. Cupa y'amata weeri wali oba ebbeere. Agenda omuteeka ku bbeere ng'amaze kukakkana. N'ayonka
nga mwana bw'ayisa omukono bw'amutunuulira akagulu kali waggulu kati tunuliro bano abaana babiri obategedde eyasoose n'ono olowooza ani gwe tugenda okufuna ng'omuntu no awanise kagulu alaze omukwana weeweeta yeyagadde bw'alivaangoko bw'addamu n'anywako bw'anyumya n'aliddako bw'ati n'amaliza okuba nga ne bamussa wano amugyamu empewo nasha kikimanyi okukuza omwana zonna ozimanyi. Wow. Kati Ruth kye twagambye eri ku ntandikwa nti maama Katonda yaddira ensi yonna n'agikuwa mu ngalo zo. Okimanyi nti ono gwe twogerako ye president, ye saba minisita, ye general maje, ye gundi nsanze omusirikale wane mulago mu bitaala. Bitaala bibadde biggwayo byasa orange n'empitamu ka orange n'andaba nannyimiriza nyimiridde ne twogerezeganya okubye ebitaala konze kabadde ka orange nyinamu ku bwangu nanga mbadde mbiraba konze nsaba busabe byolabye bye tuba tutwala nenze ndabye orange nsaba ku nsonyi nkuwa ticket konze wakati mukusaba ku nsonyi wate omwami nanga nti kale genda mambi ka buntu yoli wanika akagulu bamweta okunywa baweweeta bakwatako eno etteeka liyina oba olyo kiribadde lisobola okugamba naye ak'obuntu okuva eri wansi anga ndi genda ndowooza bansaasire nange neewane konti nange njogera yange ndowooza era ebaddeyo eri katusinkanye era tukanyiza mu kwogerezeganya ng'amateeka gakolwa bantu nga waliwo olukkiriza nti amateeka bwe gagamba naye Ruth genda Ruth genda bane nga waliwo n'ensobi lwoyinza ogikkiriza nti ku luno anzise omusirikale nga nti genda kigenda wa maama osigala nawe kikuwawalira nga nti paka kye bitaala ebiddako kimanyi nti okuuma empiso lwaki naye Ruth tusanga omusirikale n'akufuukira omusirikale ye wa maidi yamutugana ebyokunywa tusanga ekyara n'akufuukira ekyara y'oli owa maidi n'osanga CEO no mbutuufu nga muntu buli muntu gwe yeegomba ye wa maama. So bamaama tuyambe ku baana tubeere mu bulamu bwabwe nga bamaama byayitamu ne maidi tobimanyi jangu nga maama otaakirize embeera taakirize embeera. Ruth ndowooza tusemberera okuwunya neyanza nnyo sheek era nange ako kennyini kengenda okugazaawo nga ŋŋamba nti twagala nnyo okunoonya ssente ne tusulwa ate butasobola kugulwa ssente because noba ne ssente nga tukuyitanga ng'omu n'abamu amaka gatabuserwa bamaidi amaka gonna wagamuwa yamanya ddala sokisi zayambala nebyafumbe obuliri obufaanana Juliet wafumbye eki leero simanya ekisenge wakirongoosezza wafumbye eki nga haja atudde ku dayini obuuza maidi byeyafumba nze mu message ki gy'oba ompa nti oli ye mukyala gwe tukuyita tutya kati wawaka kati then muntu wawaka so sheek madde nsaba yo oba otuwayo kadduwa tekalibe nakuwa katono nengire tukyali muswawumu okusooka tuddamu okwozaayoza bambi omusibi wenna kigambo kya bbeeyi muntu okuba mu mutima ogw'eddiini ndowooza kakasa nti ensi eyina nnyiniyo tebisobola kwanguwa nga tetutambudde naye tukuyozaayoza era tusaba omutonzi waffenna akkirize okusiiba kwaffenna akutufulira ensonga otusomosa byonna ebitufuukidde ensonga mulamu bwaffe tumulajaniranga abantu atuwa okubeera bataata mu bulamu bw'abaana abaava mu bulamu atukomyewo mu bulamu bw'abaana tukulajanira omutonzi waffenna kakkanya emitima gyaffe wakati mbutakkanya bwe twafuna ne bamaama b'abaana ne bataata b'abaana tukakkanye tukomewo mu bulamu bw'abaana baffe batwetaaga tubeetaaga kigambo omwana mu bulamu bw'omuntu kyabbe ekisinga ekizimbe ekisinga ebyobugagga byonna tuwe okukakkana n'okutowolokoka tuwuliziganye ng'abazadde yadde twayawukana ku nsonga z'abaana baffe tuwe okumira ensonga zaffe okutwewaza obuswavu n'okuwebuuka mu maaso g'abantu baffe n'ensi yonna okutwaliza awamu twongere okukkiririzaamu ba wakati mu kukkiririzaamu byonna obigonzera obyanguya tutaasa embeera yonna etajjansa wakati waffe naawe wakati waffe ne bantu bannaffe twongere ng'abafumbo okuwuliziganya n'okukkaanya twongere ng'abafumbo obusobozi ku buvunaanyizibwa bwonna obwetaagisa mu bulamu bwaffe
buvunaanyizibwa bw'abaami eri family zaabwe, buvunaanyizibwa bw'abakyala eri family zaffe, buvunaanyizibwa bw'abakulembeze eri be tukulembera, naffe abakulemberwa eri abatukulembera. Gwe mutonzi waffe, kamala byonna waffe, gwe byonna waffe, eyatutonda gwe byonna waffe. Bw'otuta tetuliiwo, bw'otuta tetuliiwo, ate ekyamazima nga ffe we tutali tetulina kye tukwongerako bwe tubaawo, n'okuvaawo kwaffe tetulina kye kukendeezaako. Tukwetaaga olwetaaga lw'ototwetaaga. Yimirira naffe mu buli nsonga tetwesobola, yimirira naffe mu buli nsonga tetwesobola, yimirira naffe mu buli nsonga tetwesobola. Ng'abatonde tusonyiwe mu mwezi guno ogw'ekisiibo. Ebitusobako bitusobako ng'abatonde, si lwa kunyoma yadde okujooga. Tusigala tuli bitonde byo ebinafu okusukka ku bunafu bw'omwana mu maaso ga maama. Tuli bitonde ebisukka obunafu ku bunafu bw'omwana mu maaso ga maama. Totulekerera nga yadde olutemya lw'eriiso. Sonyiwa ebitonde byo, sonyiwa ebitonde byo. Tuwe okwetondera olwetondera olutajja kuddira. Tetubikola mu mbeera yakujooga yadde okunyoma. Bunafu bwaffe ng'abatonde. Sonyiwa ozze ebyenfuna byaffe engulu. Sonyiwa ezze ebyobulamu byaffe engulu. Sonyiwa oyimirire mu maka gaffe, mu bufumbo bwaffe, mu zadde lyaffe. Abaana baffe batuweere babeere baana, n'abazadde batuweere babeere bazadde, n'abakozesa babeere bantu, abakulembeze babeere bantu eri be bakulembera. Obuntu busoosowazibwenga, batuweere okusoosowazanga obuntu. Abakulembeze ab'enkizo mu ggwanga muno batuweere okusoosowazanga obuntu eri be bakulembera. Bakkirize nti be bali waggulu bali wansi ne bwe basobya. Aba waggulu bakkirize nti abasobeza ba wansi mbaleke bayisibwenga abantu. Ekitiibwa tukulaajanira nga tetulina gwe tujja kuyitamu, gwe otwogeza byonna obiwulira. Tusaba kutwanukula. Bw'ototwanukula tetulina kyakuzzaako. Gwe watutonda amanyi byonna, ategese byonna, bye tuyiseemu ne bye tunaayitamu gwe binako obuyinza. Tukulaajanira ng'omutonde, ng'abatonde twanguyize ebyo twolekedde nga bw'otuyisizaamu byonna by'otuyisizaamu. Amiin. 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 Barakallahu fiikum. Wa fiiki barakallahu. Dua yaffe. Amiin. Rabbi. Ndowooza Yidi ngikwatidde wuwo. Ogikwatidde wange? Kyonna kye kiri. Oba mwami bwani kamwete atole ashahada. Bagita ashahada ashahadu. Kyonna ky'okituuma. Ayatule. Kyonna ky'okituuma naye ndowooza byakukkaanya. Byakukkaanya. Bano empozi ziba nsaasire mpisewo akantu kano. Katule. Nali mpulikiseeko ndowooza nga ati oba eddiini emu oba endala. Sikigendererangako. Ekituufu yenna yali ampulidde mu layini ansonyiwe. Buli muntu wa ddembe okusoma eddiini gy'ayagala. Gye nkumanyidde nange ng'okkiriza buli ddiini. Buli muntu wa ddembe okusoma eddiini ye. Olw'olumu ndowooza tubyogera mu layini yakusaalirira ndowooza olina atukwata bubi. Kyekituufu. Nga lwaki towa muntu kitiibwa olw'eddiini gy'asiimye nga ye. Kale sobola kugamba nti olumu nnyinza okwogera nga nsika nzize no wange mu layini eyo mba sikoze bubi yaddera okusalawo era kusigala kuli mu ngalo zo. Batusonyiwe Church of Uganda wonna we twali tuwulikise batusonyiwe. Si kukkakkanya muntu yenna okutyoboola entegera n'enzikiza y'omuntu yenna. Tulina okuwangana ekitiibwa ng'abantu abakulu ate naddala ffe abatuulako mu maaso g'abantu. So mu layini eyo batusonyiwe bonna abali bakoseddwa. Kagamba mpulidde nga keetaagisa oba olyawo. Allah yibale kusobozesa kikola ekyo. Kya buntu ate kya bugonjofu. Amiina. Neeyanziza nnyo neeyanziza. Until next time, Ruth Keribona Bwanika ne Sheikh Chiti mubeere bulungi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam.